gwe wenawo osozaala abo abaana yasebo Eh. nga lwaki sibazaala ke kakaseko ako koolina essanyu eringi mukama yampa ezzadde lyabalongo naye munnange taata waabwe n'abaddukako nti ye tasobola kulabirira baana babiri olina emyaka emeka kana mwena omukazi w'emyaka namwena sozaala asobola okuzaala abalongo ebyana byange tobiraba nga byegombesa binyirira obiraba binyirira pasita Yiga yanteekako omukono nansabira nenzaala abalongo ebyana byange binyirira naye omuzira kisa bw'aba alina kyalinayo kati nga tukusanze mu kyaki nze ndi mukazi musabi manzize kusaba n'abalongo bange kati tugambe pasita ono aliwo yagenda okuwa obuyambi pasita aliwo kwate tusagamba pasita Yiga tagenda kumpa buyambi yaba ansabirako busabizi baana bange kula okujja kunga muzira kisa yazze nampa ku buyambi bwaba omusajja abadde wa myaka emeka omusajja naye mukulu wa myaka 48 kati gwe kiki weetaaga neetaaga kunziruukirira kumpaako ku buyambi bw'abaana nfune amata g'abaana okay kati gwe kiki oyagala nsaba bakozi bannange oba baayo omuzira kisa anziruukirire ku mata g'abaana oyagala amata gokka obuyambi bw'abaana ate ogambe musumba akusabira tasobola kusabira n'ofuna mata era asaba ebyamagero ne bibaawo kubanga singa yali tasaba singa kati sirina kyempa baana kati gwe obadde wabaliisa ki tubawa mata naye ngaesente sirina kati kiki oyagala kiki oyagala banziruukire bamama fiina nabye ng'ayamba abantu lwaki mama fiina ku bonna anti alina nnyo ekisa ndabye ng'adduukirira abantu ndabye ng'ayamba bangi ate nga namulabako wano ku kyaki yaffe owa musumba Yiga mu kufiirwa yajja n'atudduukirira n'atukubagiza amagulu olina omulimu gw'okola sirina ntudde waka abaana bange bakyali bato kuba bano abaana tebannatuuka kulekawo okay